okutegeeza mukyala Anita Among yeteeketeeke either agenda kutusiba agenda kutukolako byambyone naye tumaliridde olutalo tulwanira wano mu house kerwatuuse wano mu house tufuluma wano nga luwedde ekyo kyenjagala obbaka kerutuuse mu parliament kuba eri yonna bazze bafotoola n'ogenda mu kanso ne bakufotoola manyi waliwo kibayita nakuzambwa n'ataayola akola ki akuba embwa basamba busambi n'ataayola akuba n'ogenda mu kanso ne basamba n'ogenda ku poliisi ne basamba n'ogenda luddawa yonna n'ogenda buli wamu ne bajolonga ne badda mu social media ne baddawa kaakati tutuuse ne mu parliament n'Anita asambe twagala okumutegeeza ntegenda kuba manya yankoko omulundi guno ensonga kezituuse ku ntiko wano mu house okufa n'obutanyagwa wano tuvaawo ng'omwala tuguzizza mikono gya KCCA ku lw'Abannayuganda ekyo mukakasa tetugenda kufuluma mu house wano mulimu ebyapa bye bateekamu mugende munoonyereze kuliko ekyapa kibayita ekyabiri kimanya ga Key Ham Mwami Museveni awandiika akabaluwa ke kali mu manya ga Ham Enterprises era ne wano bagamba Ham Enterprises no naye baataddeko dda n'ebyapa biri mu manya ga Key Ham Kigundu Hamisi gasooka musajja w'oyo gwe bayita Nakibinge wololewe ne bakikyusa ne kidda mu manya ga Key Ham ekazi ziri 72 kilomita 9 yasasudde sente mmeka okutwala kilomita 9 ne eka 72 mu kibuga wakati teyasasudde n'ekikumi mbu mugagga visionary mutumanyidde nti bino byampuna nti gye tuzze okuddukira okulaba nti parliament etaasa bannayuganda aseti yaabwe ereme genda ezzeemu kigoye weezinge nga bwemulaba n'ebintu ebitategerekeka fenga KCCA tuze full board fenna tuweddeyo parliament etudde komiti yonna etudde bombusheero neva gyevudde buli speaker agambye kaakati waliwo ttiimu ye gyaweerezza ku lulwe egende enoonyereze naye fe ababadde mu nsi muno abali mu kibuga wano abamanyi ebigenda mu maaso n'ebintu bya Ham tetwewuunya kubanga ebyo bibadde bisuubirwa okubaawo kyova olaba ne Ham yennyini tazze wano asindise wololewe ajje wano yewanire mu parliament simanya oli doctor simanya visionary simanya biki impunity eri mu ggwanga luno kyekola kibayita impunity obwamawale bwe bugenda mu maaso kikiwali kirala eno impunity olw'ensonga Ham tuzze tubalaga nti buli system yonna ye ayagala aginafuye kakati azze eri afotoola n'afotoola KCCA ne tufuna charge sheets criminal prosecutions ne tuzitandika n'afotoola institution n'afotoola poliisi yagiteeka mu nsawo ye n'akwata buli omu yenna n'ateeka mu nsawo ye okuggyako abo babinywera kakati tulowoozeza nti parliament at least ye nesukkakaawo Ham n'akwata parliament n'agiteeka wansi w'ebigere bye kuba kati kyakola n'aweereza omulenzi we n'ajja nga yeeyagalira bweyagalizi ku parliament oli asindise muntu we era n'ayogera byayogedde oyo visionary ye biki so speaker kyakoze of course kimenya mateeka talina buyinza parliament ekolera mu systems parliament ekolera mu committees eno committee erina auditor general report gye tuliko gye bawuliriza era eri mu issue ey'emyala n'obujulizi ffenna tubadde tubuleese bungi obulagaani yabbaki mwala gwawa ne bye tubadde tuzze tukola byonna nga fayiro tuzze nazo nene bwe ziti tubadde tubaleetedde bwiru naye kimazeeko ebyewungula nti speaker wandiiseyo akabaluwa bwaweereza fact finding team egende mubuulire ebiri ku mwala bwe banaamala ekiddako ki kino twali suubidde nti singa parliament ebadde eddala erumirirwa eggwanga lino
yalibadde ng'evaayo ne muliseesi n'etuula n'egamba nti eno matter of great national importance muveeyo mujje. Ekyokubiri, bwebanga ddala pulojekiti eno yakuyamba bannayuganda bannakampala nga bwe baagala okutuwaddiisa, njagala tumanye lwaki bagikukusa, lwaki batya ebintu byanika musana bwe bati, lwaki bagiyiseeyo manju, lwaki batya reports okufuluma. Sipiika yalibadde alagira akakiiko kano nti tubaagala munoonyereze mu nnaku 2 oba 3 nga mumaliriza lipooti yammwe, palamenti egenda kutuula either ku Lwokuna oba ku Lwokutaano wiiki eno okumaliriza ensonga eno. Naye owulidde amabaluwa minisita wa Kampala oyo Minisita Nabbengo ng'agamba poliisi eragiddwa, abasecurity mwenna mulagiddwa, mwenna mutimukakiddwa, mugende mulambe omusajja ateeki ng'omwala atandike excavation, atandike talina plane, talina NEMA certificate, talina approval plan ya KCCA, talina kiwandiiko kyonna okugyako akabaluwa ka President Museveni ne community ka council ke yeewaana nako. Tewali kirala kyonna kyalina. Naye ne baluwa ne road mayor ne batamuwaako kopi. So twagala okutegeeza mukyala Anita Among yokufana okutanya gwa aseti y'abannayuganda tejja kumala gagenda bwete. Ffe tumaliridde olutalo duleeta wano mu house okujjako ng'ogenda kutusiba.